tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope wetukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku The Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale oli mulabi mulungi w'omukutu ogwa There Is Still Hope. Byonna gy'osinzira okubanga otulabira, tukwebaza nnyo era nammwe abakomentinga obubaka bwammwe tubulengera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi n'olunaku olwokubiri okukeesezza ate n'obuzibye nga tukyali balamu. Ekitiibwa kiba kikyo n'amatendo yatwaniza omwoyo omutukuvu ajja atulungamye. Kristo Yesu Mwana Katonda omutusabidde. Amina. Era amina. Kale buuza kuba. Mbaniriza nnyo mwena abeekumira ku There Is Still Hope n'emikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo mukola ky'amaanyi nnyo. Mukama batwera omukisa nga tugenda okuyita mu kuyigirizibwa okwalira mu Kristo Yesu. Amina. Mukama abawe omugiza. Omugiza. Abe West baguyita omugiza. Baguyita omugiza. Kati ate ffe abeeri ab'embaale. Ab'embaale. Uganda wange. Agala kukola ki? Kale yagamba gundi anjigiriza ajja kuyigiriza. Kakati ennaku leero tugenda kwongereza ku video gye twakoze olunaku olw'ejjo. Ekituufu okubuulira enjiri. Okubuulira enjiri kintu kikulu nnyo mu bulamu bwo ne mu mubiri gwa Kristo. Era buli w'olemererwa okukola ekikugambiddwa Katonda kijjirako omuwendo gw'ogenda osisinkana mu maaso eyo. Katonda asobola okugasa azogenda obuulira enjiri. Neweebuzaabuza. Naddamu n'agamba neweebuzaabuza. Naddamu n'agamba neweebuzaabuza. Akoleka. Naye manya buli w'okoma okulwisa okukola Katonda kyakugamba gy'okoma okwongerako omuwendo gw'olina okusasulira ekintu ekyo. Ejja kuba ddabo. Sinaddabo, abamu bali mu times 100+. Naye sente togiwulidde? Ngiwulidde. Katonda wagamba kola kino gy'okoma okulwawo okukikola gy'ogenda okusisinkana likapassions omuzungu wakiyita ebinaavaamu ebitali birungi n'omuwendo gw'ogenda okusasula. Kuba wano agamba kugenda kati n'ogenda omuwendo guyinza okuba mutono kituufu. Kakati olwawo omuwendo gukola ki? Gweyongera. Olunaku olwo njagala waliwo emboozi gye tugenda okuba nga tushaalingako egenda kuwa ekyokuyiga. Njagala owulize bulungi mulokole bulungi nnyo. This is a true story. Yaddala si bya Wakayima na wangu nti ate simanyi olwatuuka mbunga ate oba tulabira. Kakati emboozi nze nganze bintu bibiri byensobola ogiyigamu. Okugonda. Kintu kikulu. Obedience is better than what? Sacrifice. Ate obujeemu Bible bugerageranya kuki? Na bulogo. Kakati n'ekyokubiri kye nalabamu okubanga you can recognize the voice of God. Okubanga otegeredde eddoboozi lya Katonda. Anayogedde. Okimanyi nze okugamba n'onjemera? Ekyo kituufu. Naye ate Katonda agamba n'ojema mwana wange egiba miggo. Oyinza obutagifuna kati naye mu maaso ogenda sabulwa otandika okugoba emizimu egitalina nakyo gikukoze nti genda mu linnya lya Yesu nkusiba ate emala okukusiba ate nenkukuba emala okukukuba nenkusotta nenkusiguukulula nenkusindika mu nsenyi enkalu ate emala nenkwokya nemwokya nemusindika mu bunyu obutakoma ate emala nenvaayo nenkusanyalaza. I freeze you. Mpulira. Nomulwako ice. Nana kweva ina sawa. Omuntu gomeza okwocha ate omusiba otya. Ate omusudde mu bunyu obutakoma ate omujje omutadde mu nsenyi enkalu. Wali sala zetusaba nga tuwonoona obudde Mukama Katonda. Kale kakati ono yali mukyala mu myaka gye egy'obuvubuka.
tugambe nga 18 aja ate gikyali gy'abato buto nnyo. Bato nnyo. 22 awo. 22 kwa 27. Awo. Buvubuka awo. Emyaka ngitegeera. Nzibu nnyo egyo. Nga Mukama ajja mugamba nti njagala babuulira enjiri. Yali mu kyaki. Yali mu kyaki. Kati Mukama amubuulira enjiri. Yasooka yeetunuulira. Beauty. Yafuna kalabirwamu. Ate ku kyalo ayita bamugamba bannaye mwana gwe. Weba njogera ennaku zino. Otambula nga si? Kikamiliyoni. Bannaawe. Kakati omwana oli kale yalimu oba oludda olumu oyinza okiyita obuto mu mwoyo yamanya ddoboozi lyamugamba yalinamu okuteebereza ate ekyokubiri nti n'amalala amalala nago gaali tegamukkiriza amalala tegasobola kukkiriza kuwulira ddoboozi lya Katonda amalala kisiya ani oyo akugamba okimanyi oyinza okuba oli waggulu wa Katonda gega amalala wajemye dda oli waggulu wa Katonda akugamba n'ogenda n'ekikyo ozanyisa amalala tegamanyi mafuta tegamanyi sayizi tegamanyi myaka gyomaze mu buweereza tegamanyi ozuukiza bameka gakuleko oli nansingi nga toli musawo wabula nga tolina kyoli kandi amwala ddoboozi lyajja emirundi nga3 teyabitegeera bambi ate Katonda ye bambi ye ebibye biri peaceful bya mirembe ebya setaani awo akugamba gumu ogwokubiri zibampi sana gambe mugenda wali okola mission ogambi wefule nga tawulira akuba gwe ngakuba ekyomunsi nabegeera ne bafunako kopi akati banga nga liita lyekulungula kula yabyerabira dda yabiva nako naye omwana anaabula teyafuna mwana yabula waaye tetumanyaawo ebyaliwo oba Katonda oba omulabe awo tetumanyi tumwana waabula akula atuuka mu 8 awo emyaka egigenderedde emyaka giba gituludde kituufu aba kati entondo zonna zikomyewo ate mpaddayo ate ng'anyogoga nnyo ate mpe ekibumba oleeta ekibumba ate kati mpe yanjagala nsiike ennyama ensiike kati ate jjajja wendeeta ensiike ate mpe yanjagala yugati egy'emyaka mizibu nnyo kakati atuuse mu egy'emyaka Mukama dda akomawo wekankubuulire yonna tesiti Katonda gye yakuwa tosobola gibuuka kati awo nabadde mayindi kati keyawezezza 8 bintu byakuba ate asobola kutwala ku levo ndala oyina ogiddamu paka woligiyita kati Katonda naye tasobola mutwala ku levo ndala nga waliwo kyatamaliriza era alina sooka kimaliriza era alina omumaliriza asooka agendeko ku levo endala Katonda gyagala omutwalako Katonda nga waali ow'ekisa yamukomerawo awasana aba yakutta dda yadda namugamba omulimu gwe nagamba mu myaka egyo ng'okyalimu 2 anti nkomyewo yagala ogukole naye gwe bagamba atambula Mukama amugamba agenda akole kyalikoze obulungi ng'akyali mu myaka egy'obuvubuka tasaana kwogera n'owali n'awulira yogera gwe mukadde gwe aligogenda oyimiriza anti mutabani Yesu akwagala jjajja kankuleetera obusera kankomewo eri agera kuwuliriza naye wali ng'oli muvubuka abo bayinza oyimirira nga bo balowooza byakukwana kumbe gwomukuba kigambo muganda wange Katonda muveeko si muntu tali akawunga n'anywerako juisi oba kiyugati omuganda agamba nkoze ntya nina emyaka nbabuulira nti enjiri Mukama naawe leka naga nti nakugamba wali ng'okyalina amaanyi ag'obuvubuka Bayibuli eyogera kukola ki
weereza Mukama n'amaanyi go ag'obuvubuka. Kati awo amaanyi ag'obuvubuka teyagakozesa bulungi. Mukama azze mu mbeera nga takyesobola. Otuusewo dda. Somawo. Kale omubuulizi essula ya 12 tugenda kusoma okutandikira ku nnyo olusooka. Agamba nti era ojjukira ng'omutonzi wo mu biro eby'obuvubuka bwo. Nawe okoma bajja kwemalira bakugulidde Uganda. Tebannamumbulira. Mu biro ng'okyali muvubuka olemererwa okutegeera Katonda biveeko. Byesonyiwe. Ng'emba weesonyiwe enseko. Teri kuseka. Obange ente weesonyiwe enkofiira. Ate sobola. Otegedde. Gino emyaka gy'olimu Derek. Gino. Wolemererwa okutegeera Katonda. Byesonyiwe. Olowooza nti mu 10 ojja mutegeera. Oyinza onotuka nga wasiimuuka dda memole. Nga sikyabitegeera. Ngeri mu 128. Ate erikyekiwuka. Kakati wano ng'okyalina terabytes. Empitirivu. Olina omutegeera you store. Kakati mukazi wattu ng'agamba wali najeema naye ate kati wano kinkakatako kankikola. Akoze atya? Yali talina mwana automatic aba talina muzzukulu. Kituufu. Ate obwe muzzukulu ogenda mujja mu miti. Nedda. Yalina ettaka lye ng'alinamu n'ennyumba ye yazimba naye yalina waasula. Kati kyaka Mwoyo Mutukuvu n'ayogera naye agamba kaakati walina akaseera g'ojjibuulira nebigaana weerere nga tonna nakyotaddemu n'olemererwa kakati egenda kukositinga ky'olina. Yatunda nnyumba na ttaka era yabigula n'amusalayo emyezi 6 afune waogenda okubeera era yafuna emiliyoni aga 20 age Uganda ate edda zaali ziwera kagali kasente k'amaanyi nga talinnya ng'ajja mu Kampala awo Sebyala era Musuba Sebyala ng'amugamba musajja gwe nkulaba obuulira enjiri mpulira era omulimu gwokola ngukola ki ngusiima nnyo nakuwulira dda naye ng'amunyumiza. Mukama yaŋŋamba kino nga n'emyaka weegiti neŋŋaana ddoboozi lyazze ate mpulira njagala kikola naye ku myaka gye nnina sisobola buulira ki njiri natunza akange ziwano sikyalina bulamu saa yonna nzirayo kati mugambe nti natunza akange era sente miliyoni aga na 20 njagala mujje mu district yange y'Embale mubuulire egiri mu sente zange zino zenafunye buli muntu anaalokoka Mukama akimbalireko. Mpulira Mukama ye mukadde sha egiri oba totuwadde sente tubuulira ate kyamuyamba n'atagwa ku baffe yali mugayi Mukama akwogera omukisa ogaggawale nno myaka gye gy'agamba olabe ne ku bazzukulu. Nyabuga mami mukadeka nkubulire noba totuwadde sente tujja kubuulira aga nedda eno njagala nga nze saponsa nzakivujjirira kubanga Mukama yagambye nze sisobola kati njagala mmwe mbateekemu. Mpulira sobola nagamba leeta sente kati mukadde n'asabako shotiko bamulagira agenda okwetawuuza Sebyala yasaasira omukadde mbu n'akwata miliyoni 2 zeyajjamu endala n'azizzaamu ng'omukadde taliiwo. Musawo y'omukadde mpulira mukadde anti yalinamu bamanyi babeera n'agantu n'obukuntakunta baso balina nsomba bibi kasita akaddiwa n'ebyali tayagala ebintu byange bino babimpe namugamba mukadde webale sente atuddayo ffe tujja kadde n'agenda kati atuuka Embale akebera mu bikapu byasasule ate alabamu sente naye ono omwana ayagala kunkola ki eseera asasudde zanjigi n'agirinya ekiro nadda
teyalinda buche bekabweka mukama yakutandeka ekinyiga oyo oyita mu mabiro omwo ng'otambuza bigere Kampala mu town ogenda ofuwano olwo ninga toli ku kigere amatala nga gakanywe naye nga tolina kutya wadde bwezayale Katonda kati yatuuka omusumba avuddewo genze ewaka awumuddemu n'asanga wa sukaali ku geeti bwetamanya engezigezi zaabwe mbamanyi bwemukadde kiki zino saa tetukkiriza muntu mwemukyaka mu obukadde obuyaye bwakunakutusa genda ddayo ojja kudda ekyo bapasita bweyagala kadde mugamba sivawa oba onkuba sasi nkuba sivaawo nange sikukkiriza munda sulawo ku geeti kadde nasula ku geeti wabweru w'egeeti egyo emyaka ejjamu ebiziina bye nekola neyebikka kandi kumaca musumba javuga akatalaga omukadde ate tewagenze oba mugamba tewankoze sala akunzanyirako tonzanyira ku bwongo saagala sente waleseemu zaki zakwadde sente zonna nazijjayo asikali we yategeera nti doni bwe yasuziza doni wabwe singa yakitegeera obwasikali yali ayamuvaako yabigamba maama leta tuziterekenga pasita alina we yaligyeko ekitundu ate omukadde yayamanyi yayitamanyi kakati pasita amugamba nsonyiwa kale tukusaasa saa kunsaasira kino ekyenkola teryampaliriza zanga waayi gusinze leeta nazimuwa kadde nadda era tebwalwa egiri nerumba embaale netokota almost mwezi ngeri eyevujjirira ebabulira enjiri bantu ebalukuka kati olunaku olwasembayo mukadde yabasaba olunaku olusembayo enjiri eyo mugireete ku kyalo kwembeera katawuni mwembeera ate nsubaye nakkiriza yakkiriza era alikusa ebyamaanyi juga eyo yonna gye baali nga babagamba tukimalirawa wali eri ne bajja baki ne babulira enjiri ne batendereza omukadde ali waka ne batendereza ne basinza ne bayita olutakoolo nti jangu wetwalire Yesu ujjemu lokoke Yesu ayita mwena ne kavuga ne beesomba kakati muddemu ebigambo bino nti ayi Yesu olwaleero kutudde ng'omulokozi era mukama w'obulamu bwange nti amiina nti katubasabire kati mmwe mufuuse baana ba Katonda omulamu eri omukadde naye n'asiibula ensi mukadde bwatu n'atusiibula ekyo kyali kisigalidde mukama yamukwatibwa ekisa ate naye kwolwo n'agonda yali chance esembayo n'agigondera kekali akabiri tyaka kamu kozesa bubi fenjala eno bamaliriza bonna balokosa abantu buli lunaku olusembyeyo kamanagwamakakati okoze omulimu webale tugende era baali babayita bannaayo ate omukadde akoze ki basaye n'akitegeeraga mu bettendo etendo nerinyoka bettendo mmwe kadde yingiridde eggulu mwe mukyalina olugendo olaba kosi gye yayitamu kweteeka ku lisiki buli wolemerera okukola Katonda kyagamye mu budde weteeka ku lisiki kati singa teyalina ttaka na nnyumba mbatengenda okubuuliza ye ate n'ekirala singa yalina ku baana abaali mukkiriza emizimu gimuli spirit of backwardness omwe wakudda mabega ava mu famire y'abamaama ne bakuba awo nnaku ssatu dry nnaku ssatu tumenya buli muzimu gwonna ogugamba maama atonda ettaka abulira enjiri abasumba yonna gy'asabira eyo abamuyingizamu emizimu fire kumbe omutwaza maama mwe mugeere kibaba ebintu ebimu Katonda abikugambanga ng'olaba byetaaga okukkiriza okw'amaanyi
tugeza n'obisharinga n'omuntu you'll be discouraged ajja kumalamu amaanyi singa Abraham yagenda wa Sara nabugamba wamanyi mukyala wange olaba Isaac ekirabo ali kiri kuyenga nfu nkiraba naye Mukama yakoogera nange ng'agamba kisaddaake oliko akazoole ate kazoole sitaani kati headquarter zirimu kazoole kaleko emizimu gyonna egy'abakanani abamidiyaani gyonna giri mu ggwe mukwate koolabe wano World War I anti yali tenabeera biseera World War I munsi yonna mugezaako bugeza olabe zenadde okunywa olabe ani nnyini maka gano gwemanyi omwana nga waluma tulira yobeera yamusaba yobe Mukama yakolako naye n'endagala omanyi omwana nga waluma ate bamugamba omwaka okujja ebiseera bitojja kubeera ng'olina omwana n'aseka olwali badde lutalo olwaliyingiddemu n'abaddu oli saidi ki Abulahamu saidi ki Salaayi wakugambira oba wagira Abulahamu kwatamu ebibyo va wano ne Abulahamu yamanya agamba kino eno tesiti yange nzekka kebe muddu sina mubuulira kebe mukwano gwange sina mubuulira n'omwana yennyini sigala mubuulira katugende bugenzi yalidduka ng'akuba enduulu unatwala kunsala taata nga byagera kunsala taata tugenda naye saddaaka eruwa you'll provide ajja kugabirira tugende yamubuulirira wali mwana mugamba ate kati Mukama wabanga yagambye kitegeera kakati ebintu bya Katonda ebimu waliwo ebyama byajja okwogera naawe decisions zajja okukola naawe nga kwogeza nozigamba mu mukyala ebyo bibyerabye tolibikola paka tolibikola biganyi naawe bite olutawo olugenda obeera ewaka kalugeza oddayo wako gabe omukyala Mukama ngambye buli ekiri muno kiweggu nti anyumirwa akazanyo nga ki omujeko TV TV eyo ate Mukama asenza kuŋŋamba bisofa bi TV nemba nsooka n'fulume gundi abitwale muweerezaawe wekankubuulire anja n'olowooza okoze maka gakubi lugezigezi omulimba olutalo luyinza obeerawo gw'olumanyi luba luyitirivu nnyo pasa teri asobola luzikiza okuleka Katonda yekka lunyooka olugasosa mugamba ebyo ebintu byange byenkoleredde ebbanga babikola weka asebo olutwala bakazi bonimba mu Mukama babeere bulungi tewali mugulire ebibye mugulire tebiva wano kakunyumizaako bujulizi bw'amakoko we nawulirako yawulire n'agamba edda ng'akyali bubi nnyo yayagala okugula emmotoka akoyo tamuza ebigere nsumba tabalala balinamuko agala Mugamba kansonde nguleyo ka 10 nange neevugeko nga musamba wa ku 10 nange neevugeko ng'asolooza nga ziwera bwe zaawera Mukama yayagala n'omukyala mugambe ezo sente atwale babuulire enjiri enjamuwe emmotoka muganda wange ekyali ewaka mawoko yagamba teri muzimu gwe saamenya teri muzimu gwe saamenya ogw'ebujajja waliwo omukazi negize emabega egyavuwaza eginakuwaza byonna yagimenya n'agimalayo enkomerero mukazi namugamba wadde ogimenye naye olukyabadde sitaani Mukama ayagala ezo sente nakunga 3 teri abuuza munne waka yakunjavuwaza enemy of destiny omulabe w'amagenda afuusa ate mukyala we naye kanga omukazi oli yalemerako kuba yawulira eddoboozi ate yali musabi nnyo n'okusinga omwami alanga emirembe tewali yamukubira na ssimu nga taliiwo twala busungu zitwale mukazi yasanyuka n'azitwala nera mbu wamalanga wiiki nga tewali mirembe waka noleba bagenda ku kyaki baba batambula mugamba olaba ntabadde awonya ebigere ola aseka katuli mu motoka
Mbo mukama ayogera bantu balina sente ku church lwaki ayogedde eri abo abalina n'emmotoka era abafe kumbe mukama yabamuwonya bigere mukama takwagaliza kibi kituufu era kachikumi kagenda musumbuwa bate kafudde bate abolugana mu nsonde ingini ekubye abayo gumwereza akasobola kuwa ekyo obwo busente tebulina kye bukola buweeyo myezi egyo gyayitawo egi esatu ne bamuyiwa mpya hali ya mpyambu mpya wuli ejja n'ebisumuluzo nti ne logo buuku ebiraga nti yo kati Mwaje bamu yagamba ngeri worth million nga 5 akanya bwa musamba ate bugagenda okanika buli dakiika yomuka amazingi nebugumi yingi na tojuza nnyo jja kugajjabuuka mu bbanga nga basamuke kati Katonda wagamba nga nti kola ekintu wekiti abaana ensooka tomubuuza kituufu kayamala mu emmotoka balina mu atesite yokubye afunye obusente awo azimbye agoyo omuzigo aba yakamaliza mukamba namugamba olaba omwegayiriza oli agafuta gonna mwe mutambulira abeerawo ng'akaabira Katonda mukama abakozese ate alina abazzukulu bawera ennyumba gimuwe agambye mukama bweyalinga ayagala okugala namujjukiza nti ebimotoka obitegedde motoka alioga omukazi namujjukiza Katonda ate kuolo Katonda ayogera naye direct ayogera na mukazi yakeera kumukima ndagaano kuluma naddayo mu muzigo ate kati awo oba ne mukwano gwo weesi agamba manyi tugendeko ekyamuliibwa eyo ddogo bamala okukebera bakuluga tosazimba nyumba yino maana ogigaba mu budde mu muzigo eryo ddogo lyennyini linyooka lirina ne power bank eddogo lirina ne power bank iyo liba lya tabu kakati n'awaayo addayo muzigo gwe mwezi gumu 2 3 4 5 6 ayimeza gw'omukaaga waliwo mbu omugagga omu ku bagagga ku kyaki alina ebizimbe kati yali basamukana naye kagwe ebizimbe byonna byakinga baweza bange tebalina bebasula kwate ekizimbe ekyo kimuwe yakeera ku makyawo paka ku mulyango gwa pasita nti abe nomwasuze mutya apa kiikyo buli kimu mukama nze ndeka mukama ndeka namuyingiza ki bangalo so obedience is better than sacrifice. Okimanyi osobola osigira emmotoka paka Yesu lwalidda ng'ogyagisigira neegaana waliwo ebintu nga n'ogamba kukola okuva ku makya paka ku makya nga tojja bifuna ng'omala biseera naye nga Katonda asobola okukikuwa mu lunaku olwo. So tubeere bagoomufu tukole okwagala kwa Katonda buli lw'olwisawo assignment cost zeeyongera zoyinza n'obutasobola tomanyi kalenda ye eyimiridde etya kitegedde wekasooka kasatono ye mukama yaŋambye do it toweebuuza wali abantu batalina nakwebuuzaako bintu byo nga byo biri awo bikonge enemy of progress byagdemu naye kaŋambye kino olaba nga ekisoboka nagamba naye okimanyi abikolekedde ogwalwa kufuuyira emmindi ana mukwano wawe naye yaliwo atyo yawamukutwale oyo si mukama Katonda asobola kujjako kyolina Katonda akwongera bwongezi nga naawe owuliriza nga ogwayo akutwala mukama from bad to worst. So lowoozi lya Katonda eryo kasita oliwulira nti kiki nti omanyi nti olaba isuuti eyo gy'osinga okwagala yimpeere James
Jimumpeere. Jimuwe. Ayo mara jimu anomuteganga mu sitense. Aye suuti. Jimu sonyumire suuti eyo. Suuti yange eyo. Suuti eyo yali yazina okunyiga. Nimuna Nina kaba ne mukyala takupenda kifaananyi mutwalire. Muzika akasuuti ako nalinga wala. Nayo man nina kugulirayo endala. Ako kanzirize. Nsabira kugulira endala. Mbeera nabyo ebyo. Ninayo n'endala. Biri wange. Yakuwa. Kaakati awo n'omukisa gw'obadde ogenda ofuna ebeera X+. Mbasiko yadde. Kiba kiganyi. Yesu yagamba nti muno egulogwa. Talina kutegeera. Wekuwa ekintu. N'ab'omunju yange balina nategeera. Anirese beezuulire bokka. Yali sikwaga mujje. Leero nakoze namukoledde kino bambi namukoledde kino. Ate saawa zino byebyo. Byebiriwo. Awuli akulikodinga n'okulikodinga. Zinina omukyala gwe manyi naawe. Nga tewali bannamawulire takuyamba. Ofe enjala kale. ZenTV zibukedde zonna zino kubanga zikutunuddemu. Nalabye omwana ono banaye ku TV nenkwatibwako. Obusawo bwa sukaali anabuubu. Naye oyo omuntu bayitewo omwaka ogwo ogenda onoonye be yayamba olabe. Bajja kuba bali bubi squared mile. Nnyo! Ng'embeera ate akuwa wano naye ng'ali kukubba. Atanzibaaki. Bantu bababye magenda gwoddaawo. Anyunyudde omukisa gwange. Mukama Katonda wange. Akuwa akasawo ka sukaali ak'emitwalo 2. Nasobola kutwalako amagenda ga myaka 8. Emyaka 8 n'osiraana nga wano wobonabona eri afuna. Kituufu. Nosooka okakasa nti embizi ki? Nazo nva. Zirina neki? N'ebigere. Simbola. Kale mubadde balabe balungi nnyo kuba gye twatandikidde. Ndowooza obubaka bwo obuwulidde. Full package kati weezuule woogwa. Kale we muli manya amazima go gali bafuula ate ab'eddembe. Era watu oyo yali agenda statement Yesu gye yasembayo okukola ku nsi kuno. Ogimanyi? Yagamba obuyinza bumpeereddwa mu ggulu ne ku nsi. Mbasindika. Mugende mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Kituufu. Mubafuule abayigirizwa buli anakkiriza alibatizibwa. Eyo zezaali statement za Yesu ezisembayo wano ku nsi. Namala n'agenda. Era we yali atandikira obuweereza ng'ava mu ddungu. Yagamba atya repent for the kingdom of God is at hand. Ebigambo byatandika ministry ye ate ebigambo byakomekkereza okuweereza kwano ku nsi. Alekewo abayigirizwa yabagamba mugende mu nsi zonna. Awo. Naye abasoma bano bansesa ekalamuja tebagenda. Sana mungi. Ale musana tedi. Kantu. Samaria wavaayo kasi. Beetooloolera Kampala Mukono Masaka. Kalamojja. Si Mukama gye yagamba. Tebugani bayana. Tanatulaga. Tasa balaga Kalamojja. Nga mu bwongo bwo mulimu Kampala. Tasobola ne wanamukulago gya rejectinga. Ekyo nkigoba. Tulage wali egundi. Namuwongo. Namuwongo waliwo abantu bangi. Bajja kulokoka. Tujja tuuka ye Kalamojja. Kale baagala nnyo bale kubanga ate mutugoberera ndowooza tusinkana olunaku olw'enkya n'ebintu birala bingi nnyo. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope. Okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tishtv74@gmail.com.